Ministry y'ebyobulamu yavuddeyo n'efulumya ekiwandiiko ng'eraga nti buli munnayuganda omulina abo abava mu mawanga ag'ebweru kw'oteeka abavuga emmotoka ebeetambuza ebyamaguzi bagenda kutandika okwesasulira ensimbi emitwalo 24 egy'okuba nga bakeberwa ekirwadde ekya COVID-19 tewakyali kya bwereere. Embeera eneesaanudde bannayuganda bangi okuli n'abaka ba Paalamenti ne balinnya enkandango nga bagamba nti okujja nga gavumenti si yakisa ku mbeera munnayuganda gy'alimu omugambo tekusasula emitwalo 24 nga bulwa n'ez'akawunga. Ekiwandiiko ekifulumiza Ministry y'ebyobulamu kyolekanga ate ensimbi zirina okuba nga zisasula omuntu yenna okukebererwa ekirwadde ekya COVID-19 nga bagenda okusasula emitwalo 24,500 era ng'ensimbi zino waakuzisanga mu banka. Ekiwandiiko kyekimu era kyoleka abantu wano wammanga abalina okuba nga basooka okukebererwa okusasula ensimbi zino abagoba b'emmotoka zino empanvu bannayuganda bakuva ebweru n'abo baagala okwekebera mu ngeri ey'ekyeyagalire. Kakati omubaka okuva e Kassanda Patrick Nsamba yenno bino abisambaze ng'agamba si kya buntu bulamu. Bannayuganda bameka abagenda okusobola ekyo emitwalo 24. Kakati bw'obanga ekyo wakyogedde bakyogere specifically bagambe nti kyabagagga era bannayuganda bamanye nti kino kyabagagga. Otherwise bannayuganda abali mu byalo tebayina bwe basobola kukwata mitwalo 24 mu bagenda kwekebeza COVID. Ng'anoonya kawunga ng'omulimu gwe tegutambula bulungi ate nga tannakakasa nti ne COVID amukutte. Kusomooza kunene tuyinza okuba nga eggwanga terina ssente naye tunoonya abatuwa ssente ffe tukebeza abantu bonna ku bwereere kyekijja okuyamba okwawula abalina n'abatalina. Kati bwe onaabanga otaddewo emitwalo 24 ne mujja mu nsanga ku kyalo nga gye naziise waliyo COVID kati ogenda kukola otya? Otutte mu quarantine otugyeyo 10 tutestinze positive tetuzirina nekyotwala sikirina. Kyokombako okuva Mutebe Municipality Rosemary Tumusime ono naye avumiridde omudiri gw'ensimbi guno okuteekeddwawo omungi. Fenga gavumenti twandibadde tufuba nnyo okulaba nga tuteekawo embeera esobozesa buli omu okwekebeza tulwanyise obulwadde buno. Naye mu mbeera eno abantu tebalina ssente, abantu bakava mu COVID tebannaba nakudda engulu ate kaakati ogamba nti oteekawo ssente ezo nga n'abamu tebasobola na kugenda mu private clinic. Nze ndowooza tekyabadde kya bwenkanya. How can government say they have money to buy bicycles for LEC, for NRM cadres, these yellow bicycles, and they cannot find money for this kind of things which require testing of COVID-19 and other health services, other health related matters? Ekiwandiiko kino era kimuviiriddwa omubaka okuva e Rutte Abalakon Gutumoyi atuuse okwebuuza ensimbi gavumenti zezenga ekuŋŋaanya kuno n'ebweru w'eggwanga kye zibadde zikola kyagambye kya buswavu nnyo. Our donors have been giving us money. Where has the money gone? Something must be done to investigate that statement and then investigate the amount of money that has been collected by Ugandans through that effort. Otherwise, that one is now killing people. That's why I say when Parliament resumes, I think we need to push it for government to provide some money. Now that we have cut costs like travels and what people are not traveling, we should be able to provide money like we provided money for the masks. Kuraso TV, Nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omunyo.